Okay, nkwaniriza ku Showaman TV n'olunaku olwaleero bya mizannyo nagambye oba tunaba ku subscribinga before subscribing osobola okubeera ng'olaba ebigenda maaso n'okulaba biki bye tuba tukuteredde ku mukutu gwaffe guno gwa Showaman TV YouTube channel. Tukubaako of course sports, gossip and political current affairs byonna wano ku mukutu guno osobola okubeera ng'obifuna naye kana akaseera ka bya mizannyo era nga njagala kubeera nga nkubuulira biki ebigenda maaso. So fakati ekiriwo gambye oba tona subscribing asoko subscribing osobola okubeera ng'otwegattako byonna bye tuba tuteddeyo osobola okubeera ng'obiraba. Ekiriwo kati olunaku lwaleero lwakuna nantegeddeko nti wagenda kubeerawo decision eri final ku mipiira egya Premier League, German Bundesliga, Italian Serie A, mpoza ate ne Spanish La Liga wamu ne French League 1 wamu ne Dutch Eredivisie nga bwe zigenda okubeera nga zikomekerezebwa season eno ate mpozi ne Champions League wamu ne Europa League bwagenda okubeera nga gwa. Olwaleero kalunaku lwa bunkenke olw'ensonga UEFA President Alexander Chaferini agenda kuba atuuza akakiiko ak'abantu 55 ba secretaries aba UEFA okulaba nga bakola decision eri final okulaba nga season eno egenda kuggwetya abaffe egenda kuggwanga abakulembedde be ba championi oba season egenda kubeera void and null. Bwe ngamba void and null bantegeeza season okuba nti bagibalanga etaaliyo. So lwaleero tugenda kubeera nga tubimanya beera nga conference egenda kubeera conference meeting, video conference meeting wakati wa UEFA President Alexander Chaferini tukubanga tumanya kwa fena tukimanyi bulungi ti Champions League wa season eno finals zibadde zirina kubeera mu Turkey mu Buturuki mu kibuga Istanbul enakusomezi nga 27 ogw'omunaana. Niyo olw'ekirwadde kino ekya coronavirus ekyajjawo ne kisirisa omupiira mu nsi yonna kati tulinze tulabe already tukimanyi bulungi nti Champions League yasirika ate nga ne Europa League yasirika kugatta ne league eziri domestic nga Premier League n'endala zonna ze mumanyi obulungi zonna zaasirika. Kaakati waliwo okuteesa okugambibwa nti Europa League already mukimanyi nti nezimu first leg zaali tezinnazanyibwa eza round of 16 abantu bagenda bagwakawo kiyiifu bagamba nti league stoppingidwa n'omupiira guyimiriziddwa nga bamu tebazanye na first leg kubanga bo mu UEFA Champions League wabasinga baali bazanye first leg nga bamu nga bazanye ne second leg nga tumanyi nti gundi avuddeko ne gundi avuddeko kati nga Liverpool yo yali emaze okubeera nga evaako nga abasajja ba timu ya Atletico Madrid bamaze okubeera nga bagisabula omupiira mulamba first leg ne second leg. Chelsea nayo bali bamaze Jimmy ezimenya amateeka mu first leg ku Stamford Bridge nga tukimanyi bulungi nti basobola genda eri ku Allianz Arena ku timu ya Bayern Munich ne basobola okubeera nga bajjayo omupiira. So agamu ku matimu twali tumanyi already nti gavuddeko naye mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya coronavirus amaklabu agasinga n'amaana erigi ezimu zibadde zisala entoto okulaba nga ligi zaabwe ziddamu kubanga Spain baali baproposinga La Liga Santander oba ebeerengeddamu ennaku z'omwezi nga 28 May so nga ate Premier League baali baproposing ebeerengeddamu ennaku z'omwezi nga 8 June then kubamba denda bakuwano president w'omupiira mu ggwanga erya Spain Javier Tebas abadde agamba nti bo baali baagala nga 28 May ligi ebeerengezeemu ab'Ebungereza baali baagala June nga 8 Abufaransa baali baagala June nga 17 so nga ate banaffe bano ab'Ebufaransa bo gambye baali baagala June nga 17 naye ekiriwo kati olwaleero tugenda kuba tumanya season egenda kuggwetya egenda kuggwanga abakulembedde table bwe batutte ebikopo egenda kuggwanga season tebagibalanga etaaliwo kigenda kubeera kitya olwaleero ffena tugenda kubanga tumanya olunaku luno olwokuna ebinaava mu meeting ya UEFA President Alexander Chaferini. Showaman TV kwolipo batona subscribinga kati awo wali akagambo subscribe okonene ku kide ekyo osobola okubeera ng'ofuna notifications zonna ze tuba tutaddeyo ku bigenda maaso mu nsi nage current affairs, sports and gossip ne politics abatambula mu nsi byonna osobola okubeera ng'obimanya. Sofa wadde nga tugenda kumanya ekyenkomeredde ku league ne Champions League wamu ne Europa League bwe bigenda okuggwa mwaka guno ba season eno abaffe tutunuddeko ku table nga bwe ziyimiridde mu league ez'enjawulo abantu bagenda okubakwata mu liiso singa league bazibalanga eziri void oba season ne bagibalanga etaaliwo bangi abagenda okufiirwa kyokka ate singa bagibalanga eyaliwo nga babalirako abo abakulembedde essaawa zino era waliwo abagenda okulumwa ennyo kuba ntunuddeko kati nga mu Dutch Eredivisie eno erigi eggwanga erya Netherlands oba gye muyita Holland oba gye muyita Budachi Ajax yekulembedde table ekulembedde ne points 56 kyokka ne timu ya AZ Alkmaar eri mu kyakubiri ne points 56 ekibaawula goal difference nti Ajax eina goals 45
kyokka ate ttiimu ya AZ Alkmaar erina goals 37 naye nga ku points basibaganye bulungi. Kati singa bagamba nti liigi akulembedde y'abaatwala Ajax Amsterdam ebe tutte ekikopo ng'etutte lwa goal difference, ndowooza olaba obulumi obubeerawo wakati wa ttiimu ya AZ Alkmaar nga points muzenkanya goolo ne zibasalako. Kati Celtic nabo kumpi nabeera kumpi kyekimu, nabo bakulembedde tebo yaabwe wali mu ggwanga erya Scotland. Liverpool bakulembedde tebo yaabwe ne points 82 wano e Bungereza, n'endowooza ekya Liverpool kyo kyali kyaggwadda kubanga already yali yeeragadda nti ekikopo ekitwala singa season eba ebaliddwa nga akulembedde yatwala. Of course Liverpool eba ekitutte. Wali mu Skybet Championship Leeds yekulembedde ne points 71, West Brom Albion erina points 70. Kabonero kamu kokka ke kabaawula singa bagamba nti akulembedde tebo yatwala Leeds ebe egenze butereevu nga ba champion. Wali Faransa PSG ekulembedde ne points 68, owokubiri alina points 56 ya Olympique Marseille. Kitegeeza nti wane Bufaransa wote wajja kubeerawo olutalo lw'amaanyi olw'ensonga PSG yali yayeyoleka dda nti y'amaanyi. Celtic balina points 80, Rangers yaddakaawo mu kyokubiri alina points 50. Ekyo nakyo kyali kyeraga dda nti ba champion. Kati olutalo lugenda kubeera eri ku ttiimu ya Barcelona erina points 56 mu Spain. Mu Spanish La Liga Real Madrid points 56, Barcelona 58, Madrid 56. Ate nga El Clasico already ebadde ejja mu maaso awo okulabako ani nga Madrid singa ekuba egenda ku 59 nga Barcelona ebesigala ku 58. Olaba ndowooza akavuyo akagenda okubeerawo. Wali mu Italian Serie A already Juve ekulembedde ne points 63, Lazio points 62. Awo nawo wajja kubeerawo akavuyo. Lazio esobola ogenda mu coaching egamba nti ekikopo yali esobola okukitwalwa nsonga akabonero kaali kamu kokka akabaawula. So nga wali mu German Bundesliga Bayern Munich yekulembedde ne points 55, songa owokubiri Borussia Dortmund ne wali ba Jadon Sancho ba Eric Brown bonna balina points 51. So byebyo ebigenda maaso omupiira around the world. So tulinze twabe ekigendo salwawo ku UEFA Champions League bigenda kugwa bitya, final egenda kubeerayo bateebeereyo, Europa League agenda komaawo baana eyongerayo maaso, domestic league zino zegambye German Bundesliga, Italian Serie A, Spanish La Liga, Premier League, French League 1, Dutch Eredivisie zigenda komaawo bazibalenge ezitaaliyo oba akulembedde tebo yagenda okubeera nga atwala ekikopo. Ku Shiwaman TV kwoli nagayo batona subscribinga atokonene ku kide ekyo oba kituyita bell wasobola okubeera nga kikuwanga notifications buli kye tubeera tutaddeyo wano akadde kano kenyini. Mwebale nnyo. Okay, nkwaniriza ku Shiwaman TV n'olunaku olwaleero byamizannyo nagambye oba tonaba kusubscribinga before subscribing osobola okubeera ng'olaba ebigenda maaso n'okulaba biki bye tuba tukuteredde ku mukutu gwaffe guno gwa Shiwaman TV YouTube channel. Tukubaako of course sports, gossip and political current affairs byonna wano ku mukutu guno.